akusinga abakusinga kino kakikubabuulire akusinga eka akusinga ne mu kibira kati nga we twogerere omuntu wa trending bamuyita Bobi Wine ya trendinga oba omwagala oba tomwagala ya trendinga ye bwe bibeera musajja muno bwakusinga ekifuba kikkirize ya trendinga. Ebigambo by'owulidde bye by'omukulu oyo Frank Gashumba. 2 yali ayogera lulimi lulala naye ate essaawa zino ate mwattu olulimi lwakyuse era mu mbeera eyo nga Bobi Wine bwe yatugamba nti abantu bano mubaweemu obudde mujja tegeera abatuufu n'abatali era omukulu ono kyaddaaki yagenze n'akasuka ejjinja mu njuki bwe yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook omukulu Frank Gashumba n'atandika okubaako ebigambo byayogera nga bityoboola omukulu Bobi Wine. Omukulu Gashumba yavuddeyo n'agamba nti mwavuma Dr. Kiza Besigye buli kivumo ekiri ku nsi kuno ne mumufuula ekitagasa ate nga ye muntu yekka genuinely abadde alwanyisa obwa dictator. Ebyo ebigambo ebiri wansi si byange wabula byammwe. Omukulu Gashumba n'agamba mbu it's payback time era mu bigambo bino omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti mbu twasooka ne twogera ekigambo funa ndagamuntu ne tuddako tovimba nga tolina ndagamuntu ne tuddako ekyokusatu bikwase Kyagulanyi ekyokuna Kyagulanyi yaliko amasanyalaze ekyokutaano Besigye ne Museveni bonna be bamu ekyomukaaga Forum for Delaying Change tewali kye mutugamba ekyomusanvu tajja kulayira ekyomunaana Besigye adde ku bbali ekyomwenda bulijjo tetulina opposition eky'ekkumi Kyagulanyi webale kujja eky'ekkumi emmandwa za Buganda Kyagulanyi gwe zironze eky'ekkumi abakadde mwenna mwetaaga kufa ffe ba true opposition bano tubasobola twebereremu baboyi emmeeri etuuse mu Mbaasa bullet or ballot Besigye yaggwamu tuliyambala engule Uganda empya we are removing a dictator twababuuka temulina kye mutugamba kati naffe twafuna owaffe kiggwa 14 January 2021 emitima gya Kaluba entebe mu ntebe magere ku bigere mission 2021 people power our power akabonero manvuuli. So ebigambo bingi omukulu Gashumba byavaayo n'awandiika ng'ebigambo bino biragira ddala nga bitegeeza nga omulembe gwa Bobi Wine we gwaleeta ebyo ebigambo nga biteekawo embeera naye ate ebigambo ebyo okusinziira ku Frank Gashumba yamaliriza agamba we nakoma okutegeera nga tusaba ekire ky'enkuba kiremese okulayira naye nakyo ne kigaana. So mu mbeera eyo omukulu Gashumba yakasuka ejjinja mu njuki ng'agezaako okulumba Bobi Wine naye ate mwattu yagenda okugira bw'ati ng'ate olutalo lwaguddewo olutalo lukambwe luzibu abaana ne basooka mugirayo ebifaananyi bye ne bamugirayo buvidiyo bye nga bamukutte ne muganda bwe oluvannyuma lw'okufeera abamu ku b'amagye. So National Unity Platform mwattu abantu ab'enjawulo bavaayo ne babaako bye bajoogerako naye ng'ate mwattu bano abantu bonna abaana abavubuka abali mu kibiina kino balagira ddala nti they are desperate for change oba bakooye efugga bbi. So kati omuntu nga Gashumba